omukyala nga Hajjat Kulthum ayina ogwo omubiri gwonna oyina degree 3 n'olyoka olonda oyo omusajja Acram. Acram ye yasoma ki? Yasoma bya mikono. Engineer tabeera bw'atyo kubanga nzira mulabako ng'ali ne mu ddungu. Eryawa tebamudipoting okuva mu ddungu. Mbadde sikimanyi. Okuwandika ekyo ekibaluwa akasajja wandika kyayidde mu nkukutu n'okagamba kagende katambuze obulamu bwako. Musibye mutya mwena abatulaba amanya nze Jona Ssentongo mbaniriza ate nate ku nkutu gwaffe omuganzo gwa Tindi Files gwenne yakatwenga kugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga ino ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Nga sinagenda ddala maaso kantwala omukisa guno okubanga ate mbanjulira aba AJ Juice bali okubanga ate bakuwa juice ku mikolo egy'enjawulo nga birthday parties, wedding ceremonies, introduction ceremonies, mwabalina okubatiza mulina okubanga ate mubeeyunira ddala basobola okubanga ate babawa services ennungi okuzaama. Gwenna yandibeetaaze okubanga ate abakolera kino ekintu ky'enjawulo osobola okubanga ate obasanga ku namba y'essimu eya 0778 85 93 66. Weewaawo olunaku olwaleero siri na mulala maleetedde omugenyi ow'enjawulo ennyo ddala. Pressure 24/7. Okitegeera Bannange nga twesimye okukyazaako olunaku olwaleero. Muli ba mukisa nnyo. Nnyo ddala. Ffe baani? Sooka obuuze ku batulaba. Njagala okubuuza ku bandaba. Muli mutya era gigenda gitya? Mmwe abali obubi kambasabire mutereere naye sifa aba batuusa mu mbeera gye mulimu. Abali obulungi mwekumire mwe embeera ennungi. Kubanga kekakukyana n'ova mu embeera ennungi n'ogenda mu mbi awo ojja okumanya nti neno ensi eboola. Kituufu. Naye ng'oli bulungi? Siina wannuma. Obulamu buli butya? Obulamu we buli. Obulamu bulamu. Leero bubeera bulungi enkya bubi nze sikyafa ku bulamu. Kasita mbaawo. Kulaba weeyagala. Neeyagala. TikTok egenda etya? TikTok nze ennaku zino endeeta obusungu. Kubanga kakati abantu abamu mwandisigaddemu audio naye TikTok ebawadde omukisa okujja mu video. Naye we mujja mu video muyolesa muyolesa kunkumula layisi atya. Oli asobola okuva ku TikTok n'apostinga obufumbo bwe mbunga bwe baawukanye. Bannange sooka okyogereko ekyo. Nalabye waliwo eyavuddeyo n'apostinga n'akuba ekibaluwa kiba kuntumi. Hajjat Kulthum. Nze simanyi oba yagenda nawandika endagaano enkadde n'endagaano empya olw'okuba mbu ayawukanye n'omusajja. Ne ŋŋamba ono omukazi bino byawandiika ani gwabiwandiikira? Mmwe abantu abadde bamanyi ku bufumbo buno tumukolere ki? Mumusaasira. Tetulina bye tumusaasirako. Yalonda oyo omusajja nga ye yalaba nti omusajja atukana n'omutindo gwe. Nze ate Hajjat Kulthum nakulabanga omukyalo wa kiraasi naye wagenda nolonda ako akasajja ne mbalaba mu bifaananyi mu kwanjula ne ŋŋamba kano akasajja tekajja kumumazaako. Leka naawe kuvula abantu otyo. Sivodde. Omukyala nga Hajjat Kulthum ayina ogwo omubiri gwonna oyina degree 3 n'olyoka olonda oyo omusajja Acram. Acram ye yasoma ki? Yasoma bya mikono. Engineer tabeera bw'atyo kubanga nzira mulabako ng'ali ne mu ddungu. Eryawa tebamudipoting okuva mu ddungu. Mbadde sikimanyi. Oyo gwolaba akakalukanye n'ensi era singa we yatuuka ewa Kulthum yandibadde aterera n'atebenkera kubanga gwe gwali omukisa gwe okuba omusajja ow'obuvunaanyizibwa. Kyogamba yali afumbirwa bufumbi. Kulthum yamujjuna nnyo n'amuteeka ku mmeeza ey'abasajja. Ewatali ekyaka akasajja tewali yandikategedde. Ate nze olwakalaba nga kazunga ono omuwala Pretty Nicole we yavaayo n'agamba nti kamulaga ebitundu by'ekyama. Ne bavaayo ne bagamba alimba era akola bw'ati ne bw'ati ne ŋŋambirawo red flag. Kati lwaki Pretty Nicole aba alimba nti Acram yamulaga ebitundu by'ekyama? Bwe mutyo muwolereza abasajja n'empisa zaabwe embi. Kati gwe wanyiize nnyo olw'okuba walabye ekibaluwa kye bakuntumye bakitadde ku social media babategeezanga obufumbo essaazi ne butakyaliwo. Ebyo byagategeeza byabadde tebiwa makulu. Oyo omusajja gwe bakyayira mu nkukutu n'odiriitinga buli kifaananyi ky'olimu naye
n'osangula bwino yenna baleme kuzuula kintu kyonna kikwekwasako kw'oyo omuntu. Nze ngamba yabadde ateekeddwa kuba relationship yabwe badde ezze nga ebeera mu public. Kati for this time yadde asazzeewo. Kati kankubulire ate Hajjat Kulthum nze ekirala ekyasinga okumukosa alina emikwano nga ono mukazi yani ono azanya ebinauganda ekinauganda kiki yali mumanyi ebinauganda birina zi title ejjini ly'entwetwe sikirabanga nako ono omukazi omumpi alinga akatandaalo bamuyita Zubeida mbu Hajjat Kulthum mukwano gwa Zubeida naye Zubeida nga omumanyi asabuka alinga akumakemberenge nga tasa kuwana Acram kitiibwa anti Kulthum yali alaga nti no ye musajja mbufumbo era nga Zubeida badda ku Acram ne bakeneka namulabe nga agamino gamanse nasanyise nnyo nga bakyaye Acram okakasa ningambala banno obulogo she's a lady yabadde alina okusanyukirako mukyala munne awo bonna bali ku Kulthum lwakuba bamwagalako byanfuna kubanga sitegera Zubeida toyina degree mu byemikono ogenda otya nobera w'omukwano n'omuntu alina degree 3 mukwatagana ki ekibagatta muli baclimba ne muclimbinga buli kiseera mbwera nze Kulthum biki ne mulyoka mumuteekamu oluseke mukazi wattu waafuna ebizibu ne mutandika okukeneka yali yonse n'agoba akasajja mwe mulowooza ebintu bimuswaza omukazi olina degree 3 oli lawyer olina okuba nga olina class ng'oli wa mutindo ng'abakazi bonna balaba bakwenyumirizaamu naye n'oleka akasajja ne kakuswaza n'emikwano gyo ne gitandika okusaakaanya basaakaanya ki kati Zubeida adde awujja ki obunyama ate Zubeida atandika okupostinga ku musajja wo tumulabeko banaye mugyeyo abasajja bamwe mugalabe tubalabeko be mwalonda tulina okumanya biki ebigenda mu maaso mu bulamu abasajja b'abantu mubaagaza ki mwagala baloga nedda abakazi bangi bali ku social media abasinga okukuba kereere tibatulaga ku babeezi baabwe mutulage ku basajja ababaweesa ekitiibwa nekyandigwanidde omukyala oba omwami yenna ali eyo okubanga addira mukyala we n'amukuba abantu n'atandika omupostinga ne beekola obuntu bw'obanga oli muntu wa ku social media postingako n'abantu abakuli ku lusegere okitegeera temugenda kujjanga waneeno mutandika okujeregajeriga abantu b'abalala ng'abamwe mubaterese mu kabada mubajjeeyo tubalabe ate sikiwa nti mwalonda bulungi sikiwa okitegeera balimuko okutankana bye balonda omanyi abakazi ennaku zino tebakyagala abasajja bafuga ne bagenda ne banoonya obusajja obutatukana na mutindo akasajja ne kabeera nga kakuswaza ate ekisookera ddala nze kisinga okunyiiza omusajja n'aba nga si mulungi mu nsonga z'ekisenge ate nga y'omu yayenda okuzunga n'azunga n'ayolesa obulemu bw'alina mu bitundu by'ekyama n'akuswaza kati kyaba ayenda nga mulemu atyo oba ki ekibawaga kwagala kulambula byalo kumanya abantu bwe bafaanana kiki ate mwegendereze nnyo abasajja abalina emibiri ojja kusanga omusajja ng'alina omubiri naye ogenda okutuuka mu bitundu bye ebyekyama nga talinaayo k'alina era abakyala mbakuutira mukebere abasajja nga temunnabawasa okitegeera pressure omukyala okuvaayo n'ateeka oba ng'akyaye omuntu mu lwatu kiba kintu kya kitiibwa oba tekiba kya kitiibwa omukyala naddala Kulthum oli lawyer ogamba olina PhD wandibadde nga weekwasaganya n'abantu abalina empapula z'olina era wandibadde nga n'omusajja gwe wafuna ali mu field gy'olimu ng'omusajja alinga judge oba nga amanyi ku by'amateeka ne mulyoka muzimba bulungi kye bayita law firm ne mwekulaakulanya okitegeera ate n'ekirala Hajjat Kulthum nze ndowooza ekyamukozesa ensobi alowooza nti lwakuba musiraamu omusajja anaaba ng'amutuukiridde alina kuba musiraamu nedda eddiini ereme kubafuga fulume mangu wabweru munoonye abasajja mu madiini amalala buli omu aba nekyayagala ku mutima si nti lwakuba oli musiraamu olina okunoonya omusajja omusiraamu wanaaba nga tatukana na mutindo kati Kulthum ogenda kuddamu okola embaga endala era abantu bakusondere ssente why not ate
Abanayuganda mulekeraawo okumanyira abantu n'okola empapula za budget n'oweereza abantu nti ogenda kukola mbaga ne wayitawo emyaka 2 nti obufumbo buganya abantu babasondera miliyoni nga 5 ezo miliyoni ze babasondera abantu balina ebyozikozesa mutandika okutuddiza ku ssente zitubateekamu pannange temugenda ne muli emmere ku mikolo gye lwaki mugamba abantu babasondera ssente ate olumaani mugamba bigamba ebyo obufumbo biba byakugezaako balina okuguma mugume muvaayo mukoma weeno mu street ffe tuli bangi eno mujja kukolayo ki mugume bw'okola okwanjula n'okola embaga nti ovudde ku lujja nkusaba gumirayo gy'oli kubanga agenda okola choice n'otulaga omuntu wo mu lujjudde ng'ogamba yoona asaanidde okuba omubeezi wo kati bigaana ki mbu bigaanya lwaki abantu abasinga bagenda ddala maaso n'okuba nga ate bagamba Hajjat kino kye yasazeewo okukola senga yali yakikola dda omanyi Hajjat Kulthum oyo yagumiikiriza nnyo oyo omusajja okitegeera omusajja oyo ekisookera ddala Kulthum amusinga ssente okitegeera Kulthum bwe yali ng'asinga omusajja ssente ale Kulthum n'ayagala okuplayinga role eya head of family naye nerabira nti omusajja gwaliko kitonde kisajja kijja kwagala okuwaganyala kirage obusajja bwakyo okitegeera mpolera yes era Kulthum nze ngamba era gye yakola nti okulowooza bw'aba alina degree ajja kubeera ng'afuna omusajja gwafuga kubanga oyo Acram Kulthum yali amufuga yali asobola kwogera ki nga bwe bamugamba yitawo wano tukwate video ng'ajja yitawo wano tukube ebifaananyi ng'ajja ne mutulimba nti engineer oyo engineer waawa era akola ku bizimbe ki tumanyi ba engineer bwe bafaanana bannaye abakazi mulekerawo okuwolereza abasajja bafaanana batya no oyo musajja si engineer akola mulimu ki engineer engineering ki era ina project maker bizimbe te yali abikolera South Africa siraba muntu yenna yena eyavaayo teekako recommendation nti Acram yazimba kino ate yali tabikolera mu ggwanga yali abikolera bweru wa ggwanga South Africa ezo empapula ezikolera South Africa taziina wabanga bagamba ddala engineer alaka akoma ku degree masters tagiina naye nga sikiwa nti omusajja engineer sikiwa naye omanyi ku byaviiriddeko kubanga ate kino kibaawo bwe kiti oba kirabika okuba bwe kiti nze erudda n'erudda njagala kutegeeza Hajjat Kulthum y'omu ku bakyala nze by the way bempa ekitiibwa era waswadde nnyo n'otuswaza mukwano okuwandika ekyo ekibaluwa akasajja wandika kyayidde mu nkukutu n'okagamba kagende katambuze obulamu bwako wabanga yali tasakuwa kitiibwa n'akugalabanja omuwandikako ki ekyo mazima ddala ekyabadde kisaana okuwandikako n'owandiika ebyo ebigambo byonna ng'olinga agamba nti oweddeyo oli mukazi mulungi oyo omusajja muleke ate lekerawo okunoonya abasajja leka abasajja bakunoonya oyo Kulthum yalina bbaawe wanene Sheikh Muzaata ng'aba kitiibwa nga mukazi wa kitiibwa naye Mukama n'amuyita naye engeri gyali nti muwala muto obwanamwandu tebunyumira bawala bato yalina okuddamu okufumbirwa ku Muzaata tebwali tosobola kuzzaako Acram Muzaata nga yali akuwadde standard wali mukyala wa kitiibwa era akyali wa kitiibwa siraba kitiibwa Hajjat Kulthum kyakyalina ne degree esatu z'alina kati ezikyamukolera agenda atya mu baloya banne bajja kumusekerera bagambe era bannuuni pressure kyemmanyi ku nsonga zino ez'obufumbo kisaawe kyakuyiga na kumanya obufumbo so overi gwe n'osekerera oli olw'obuyigirize bw'alina oba okola nsobi kankubuulire obufumbo mulina okukikkiriza nti olina okufuna omuntu nga mukwano gwo kati sikiwa nti Kulthum yali mukwano gwa Acram baali ba mikwano si kugeri gye baali beeragamu omukwano tebaali ba mukwano omuntu nga bbaabwe mukwano gwe babeera n'engeri gye balina eyo connection bo ne mu video wali obalaba nga kiri awkward okitegeera nkuwulira bandibadde nga eyo kapo bagiyita ne ku mikolo abantu bakoze emikolo waniino egy'abagagga naye Kulthum tebaakuyita because akakasajjako tebaakasiima
Kulthum nze saamulaba bwe bamuyita ne bbaawe ne bagamba tuyise omwami n'omukyala. Acram erinnya ly'eddala y'ani? Gumisiriza. Tuyise omukyala n'omwami Gumisiriza. Saakirabako wantu wonna. Kati kyogamba gwe mu buli nkolo gulina okuvaawo olina okugumanyako nti baagugendako. Nkugambye ekitiibwa Hajjat Kulthum kye yali yeetaddemu yandibadde nga beba abantu be bawa ekitiibwa nga mukyala ni mwami gundi baabano batuuse. Naye omwami w'obanga gw'oyina takulwesa kitiibwa tewali ajja kubalamu magezi. Okitege? Era Kulthum nkanya kumulaba nani bw'ataba na Zubeida omusanga azunganira avumase. Kulthum simanyi kyaliko munnange. Kyalina okuba n'emikwano gye gimuzaamu amaanyi. Kati Kulthum wandibadde nga oyina emikwano egiri mu ttuluba lyo. Okitegeera? Kubanga mwegyo emikwano gyonna Kulthum gy'alina tewali ku bo ali awo nti amwagala nga bw'ali era bonna amwagalako byanfuna. Oli aweerera abaana be abalala bamufunamu obusente biki. Okitegeera? Yowaayi, nina binawulidde bya mumbu sinnabikakasa. Kikyafiiriddeko omusajja okubanga ate agobebwa ati nti alina ebikolobero bye yakoze. Omusajja abadde mwenzi ng'abukuta nga tatereera ng'amaaso gamuli mu ngalo ng'agalaba omukazi. Okitegeera? Omukazi oyo watuukidde okugamba ekimala ng'akasajja kamufuukidde akayinja mu ngatto agumyeko n'aguma ndowooza n'agamba bannange okitegeera. Kati abakyala bo bawa bubaka ki okusinziira? Njagala okuwa abakyala buno obubaka gye buva ne gye budda temugenda kusobola kufuga basajja era mmwe abatayagala kufugibwa basajja musigale nga muli bannakyeyombekedde. Omukyala yenna olina okukulemberwa omusajja. Obutayagala kukulemberwa abasajja kyo kibaleetedde okukola zi era gwe nolowooza lwakuba olina diguri 10 olina ssente mpya n'enkadde ogenda wabweru we wasiza omusajja. Tebikola bwe bityo. Owulidde? Ebintu si bwe bityo bikola. Society si bwetyo bwetambula era amateeka si bwe gatyo bwe gali. Omukazi yenna awasa omusajja. Omusajja oyo bw'obanga onaasobola okumukuumako okumala ebbanga alina okubanga muto mu myaka ng'ayagala ebintu by'olina amamotoka g'olina obusente bw'omuwa. Anti abavubuka abamu tebaagala kukola naddala abavubuka b'omu gym agamba nze nja kufuna kishuga mami. Nokimanye kati abavubuka bino bye baddako tebaagala kukola. Abavubuka ennaku zino buli omu olaba ono kooki gundi oli kooki gundi bali mu gym. Baba bali mu kukola bakola training na fitness. Tewali muntu asinga bw'amalaaya nga muvubuka akola mu gym. Ba coach abo boolaba beetala mu bashuga mami. Beetala mu bashuga mami n'abukutira mu ono n'abukutira ne muuli. Zino nali mmanyi bali mu kukola baba ku mirimu gyabwe. Gym etakusasula miliyoni. Gym esobola okusasula omuntu miliyoni. Gye ziri ng'eya Ham Fitness Gym. Ne weba ya Ham tesasula miliyoni. Okitegeera? Ne weba ya Ham tesasula miliyoni kubanga sikiwa nti ejjayo eyo miliyoni gye baba bakuwadde. Era gym instructor alaka afuna emitwalo ndowooza nga 3 obaana. Ensigadde n'azikuŋŋaanyira mu bakyala bashuga mami abo. Anti alina okusasulako akazigo, ayagala iPhone, ayagala okwambala bulungi, ayagala okupostinga. Tulabe nti yalina ekifuba yakula bulungi nnyo era ali bulungi. Awo. Ate abaana balina engeri gye bafunyemu influence ku TikTok kuno. Balaba oli alina bulu boyfriend lwe amugulidde essimu ey'akabi naye n'agenda mu competition ezo. Ezo competition zijja kubassa. Okitegeera? Zijja kubassa. Nze siraba lwaki mu competinga. Buli omu alina obulamu bwe. Buli omu addukire ku peesi ye. Bino si bya mpaka. Okitegeera? Competition yegenda okubaviirako obuzibu. Nalabye naye abantu abamu sisaagala kuboogerako. Olabye ani? Nalabye ye nalabye ani awo. Yabadde akola ki? Byadde akola tebisanyusa saagala kubyogerako omutwe gujja kunnuma. Naye nga yabadde ani? Totulekerayo nno mboozi. Nze nyinza n'okuba nga namubulokinze saagala busiru. Ate nze we mbulookinga omuntu nga musangula mu memory.
Kiise mabega tumanyi. Sijja kumuzamanya. Abantu abamu tetujja kuboogerako. Leka abeere mu busiru bwabwe beekola obusolosolo paka bakinnyonnyoke babiveeko. Kale tudde ate ku nsonga endala eya mwana mulenzi Chicken yegumbulidde erinnya. Chicken yavuddeyo emabega awo n'abaako yagenda e Rwanda n'abaako ebifaananyi byakwata n'ajja wano eno mu ggwanga ate n'abipostinga n'alaga nti Rwanda simanya biki ebintu tuwe biki ebivuula oba ebissa wansi ekitiibwa ky'eggwanga. Ensonga eno gyogerako. Katulaba oyo Chicken omwana yakulira mu kibanja mpola nga tewali bulungi ssente. Walaba obwavu ebafiya era yalabirawo obwavu n'agamba nfudde. Because omuntu omugagga ekyo etyandibadde ensonga yandikibusizza amaaso. Naye olwokubanga yeetegereza obwavu obuli eyo n'ajjukira bye yayitamu omutima ne gumukuba n'agamba kino sikiraba nga nina okubabuulira. Eyali alumiddwako omusota ne walaba akaguwaabuuka. Ne walaba omunya. Oyo Chicken kati obwavu bwayiseemu okutuusa waali. Atira ddala okuddamu okububeeramu. Okubuddamu. Era bwe yalaba ekiri e Rwanda ndowooza n'agamba maama nze. Laba. Neno kiragako ab'ewaffe. Naye nga kisaanidde. Kisaanidde. Rwanda batugamba nti no ekulaakulanye bakola n'emijoozi visit Rwanda. Ate Rwanda njagala okubabuulira nti temugenda kutiisatiisa bantu era njagala okubabuulira tewali gwe mugenda kusiba kubayita baavu. Kubanga ekigambo obwavu si kivumo. Obwavu it is a description. Omuntu n'akudescribingira embeera gy'olimu. Tetugenda bayita bagagga nga temuli bagagga. Okay? Tetugenda kubayita bagagga nga temuli bagagga. Ebintu ebimu musaanye okuba nga ate mubaako naby'emmizi. Mubaako n'emmizi. Kankubuulire obwavu tebabusirikira. Rwanda engeri gye bagiwanika ennyo oyinza okulowooza bw'otuukayo oli mu matiribona. Ati gwe pressure ng'omuntu yazze ewuwo ku kyalira n'akwata obubi obuli ewuwo n'abwanika oba n'anyumizaako omulala owulira bulungi. Bwe mba nga neewanikawanika nti ndi mugagga oyo omuntu abeera mutuufu okunswaza kubanga lwaki mbeera ngamba abantu nti ndi bulungi nga siri bulungi. Kuba ky'osuubira okuba oba ky'oyagala obeeri. Omuntu asuubira okuba obulungi teweeyita nti oli bulungi osigala mu kusuubira. N'oguma n'osaba essaala zo Mukama akuggye mu embeera. Naye ensobi bw'etandikira gwe kutandika kuleeta amampa nti aganya musamalaya mu ccupa ne weeteekateeka mu bintu by'otaasobola oyagala okulaga ensi nti oli bulungi. Awo bw'olaga nti no oli bulungi basiibirira mboga na buwunga. Okitegeera gw'oli awo baprovingira nti oli bulungi naye nga toli. Muli munda nga obulamu bukuvuga sipiidi amabanja gakuli bubi. Kirala abawala Abannayuganda abato njagala okubatumirako kubanga bwe nakoze enkoko ng'etwasamira. Nkugambye oba tewaziwadde mmere. Nze sinza avunaanyizibwa okuziwa emmere siri mulonzi wa bisolo. Bamikwano abaana ab'obuwala ngamba mmwe abaali singo ku myaka emito. Enkoko etulemesa naye nja kuboogerako. Mmwe abali basingo mother ku myaka emito nosanga omwana ow'obuwala ng'ali 26 mbu naye nga single mother. Bamikwano. Aba teyayagala. Tosobola kuŋŋamba obeera tewayagala kuba single mother. N'ogenda n'ofuna akavubuka mweyiya ne mwegaddanga paka ne mwezaalamu omwana. Imagine. Ne mulyoka muleeta abaana ku nsi ne babonaabona. Obonaabona n'omwana abonaabona. Baali mu ssanyu lya bulangiti. Njagala okukutira abawala abato temuzaalira abavubuka batagenda kubalabirira n'abaana bammwe. Okitegeera. Naye gwe walabyeko ku eno kapo y'abaana abali ku TikTok. Kapo ki? Omu ye Modi ne Reni. Omuwala so emabega kaawo yavaayo n'akola ka interview n'agamba nga ye bw'atakola but she gets the money. Akakawala nze nakalaba naye olwaketegeeza bwe nti nendaba nga tekalina bulungi magezi neŋŋamba kano tukawo omwagaanya okwasaamirira. Mpunze sikola, my mom takes care of me. Stupid. How could you come and say something like that? Okitegeera. Mbu my mom takes care of me. Mama wo talina nakawumbi. Talina akeedi mu Kampala.
oli kuwoza mbu she takes care of you gwe omukazi omukulu. My mother takes care of me. Nobody has no sense statement. Okimanyi kati ebyo abawala bye baddako tebaagalira ddala kukola addaawo n'atuula. Ate balimba ensimbu maama wange yandabirira. Maama wa akulabirireko ki? Yakusiga enjala, yakusibisa enviiri. Musiri wala mulimba ensimbu, my mother takes care of me. Oyo muwala bwaliwo n'akavubuka. Omanyi nze abaana mbalaba ku TikTok nembetegereza ne mayani stories zaabwe gye ziva. Wali akavubuka akagamba nti yakasasula emitwalo 10 mbu kamulyemu. Era nakavubuka nekanyuma story nti beerira na kabalaza. Nempulira story omuvubuka zanyumya yali azinyumiza ku live. Ningamba abawala abatono batandise okugula abasajja. Kati ng'olwo abaako kyaba mweyambululira. Mbwa akavubuka kamufaananira bulungi era akavubuka nakungu kalaba keeya ne kamugamba sooka ompeeyo emitwalo 10. Nga kamukuba bukubi. Yakalandoza ku TikTok n'aka inbox. Naye obwenzi bususse ku TikTok ekyo obadde okimanyi. Abaana beesanga ku TikTok nakuyingira akabokisi. Tukole kino na kino nkuwayo zino ssente na bwezi ne bwezi. TikTok ati yafuuse dating site. Nze abavubuka b'ennaku zino kye mbamanyiiko batono nnyo abeetabye mu by'okubangulwa oba okugenda mu masomero basome nga university. Ate abatayaya be bangi. Okitegeera. Kati abavubuka bwe batayaya ennyo bagula ebyokukola ne batandika okunoonya abavubuka bannaabwe babeere mu kwegatta. Okitegeera. Era kasita beegattiramu obusingle room obw'emakindye mu kimese ne basiiba omwo ne balya Rolex nga bo balaba nti no bali bulungi. Okitegeera. Tokuba nnyo naawe bantu otyo. Omuwala emyaka emito oli mukazi k'omulenzi gakulemye kubeera wammwe weekuumira ebbaawo ajja okujja okutwala omugagga. Banaeze enkoko zaani? Twajiddwa. Baziwa ku mmeri. Nze kyovula sisobola bya bulimi kati ebisolo binjasamira bwe bati. Kati otuuse obutalya ku ssente za PDM. Waliwo akawala bakayita Katrina Nilzaro wakalabyeko? Nakalabye akaana akawala. Banaye NRG radio njagala okuyisaamu okulabula. Mutuyambe musigalemu audio. Musigalemu audio ku mukutu gwammwe 100 bichi point what baleme kuba visual. Baleme kujja mu video because batwetedde omuwala n'atugamba mbu alina 200 acres of land, kuliko 106 cows, and every day she produces 30 liters of milk. Era ezo liters of milk mbuza survivingirako. 30 liters of milk siza mitwalo nga 7.5. Era zivaamu ezo amata lita siya 10. Kati oyo muwala lowooza tuli basirwa tugamba ezo ssente ze zimubeezaawo. Oba ng'atunda ku nte n'afuna. Ate oyo muwala baleme kumuwanika gy'atali. Asooka tubuulire essente zaagula ezo eka 2 yazijjawa. Naye ng'ente zaabadde zizoba ente za family. Ensente nazirabye nga sina nnene bulungi ate ng'ente size zino enzungu z'ogamba nti no omuwala aziryamu ssente. Nga nkapakapa. Buno obuti obuganda obulina n'ebbango. Okitegeera. Kati faamu gye batutteko yeewuwo. Mbu eyo faamu yiye, I doubt that farm is hers. Omwana yabadde ayingira faamu ng'ayingira oba akajji kaaki ng'akajji baakasibisa akawuzi. Ningamba olina ssente nnyingi nnyo tosobola kukola modern farming. Ogamba farming gojjamu ssente. Invest in your farming. Naye ssebo twalabye azimbye akayumba awo ka cabinet. Talina nnyumba gy'azimba. Akyali mu rento. Ate ennyumba gye nalaba akoledde gundi. Gyakoledde ki? Babiyita bakya bino ebyokuyingira ennyumba. Oyo yagamba nti no yali mu hoteli for 1 year. Ku 4 points. Ku 4 points for 1 year. Kyo kyakimubeeza ku 4 points for 1 year. Yafuna ennyumba oba yagulangule. Nalaba akoze housewarming. Ennyumba eriko agamadaala gaaka wakwatira video. Chandelier eriko TV. Ennyumba ekigirimu ekyebbeeyi madaala gaaka. Okitegeera. Yeye. Nze sagala kumanya oba ye oba si ye. Nze kyenjagala okumanya ezo ssente ezagula eka 2 wazijjawa. Otugamba nti no oli mugagga tubuulireko ssente ze wazijja. Ayina emyaka.
muwala muto ndowooza omulaba nga muwala muto because omuntu yenna alina amagezi ng'oli mugagga kweryesa you cannot broadcast your wealth because people will come and attack you ate Katrina Nilzaro tugenda kukolako research tulina okumanya gy'owasibuka okitegeera ate katusuubire nti n'abeewammwe bali mu mbeera nnungi because oyinza okuba nino ng'oposting nga your parents are rotting in shackles of poverty oli tuwulira nga bw'oli omugagga oweza akawumbi ate omugagga omuto video ne NRG radio mutijisa she's rich ate omugagga omuto video owa forex nze oyo video nali mmanyi bawa chicken yayogera ku live nagamba abantu bamugamba nti video bawa yakyogera ku live ningamba chicken kye kimuleetedde endowooza ate omuntu kasita endowooza omuntu wajjamu endowooza y'ekika kyonna bwekyo pressure oli mugagga we chicken yayogera ku live n'agamba abantu bagamba ndi musiyazi era bagamba video ebba wange ani yakyogera nti video bawa chicken okuggyako chicken ng'olina ebirala byoyagala otugamba ate wamblocking nga njagala okukulabula nti bwe naasalawo okukufata nja kukufata okitegeera nze sikuyinaako mpalana ate sibinsanya naawe wabula njagala okutegeeza nti bw'onaakolera ekintu kyonna ekitansanyusa ndi waddembe okukwogerako era oli waddembe okukitwala n'otannyanukula oba nonnyanukula chicken yamblockinga wali awo n'omulala ni Virota simanyi kye namukola mpozi namugamba ki namubuuza lwaki asiga enjala naye namblocking Virota naye nafuna obudde namblocking ndowooza n'agamba ono kamuteekeko ekkomo era oyo nkyamuwaddemu akalimbikiriza lweki oba oyingirira abantu ku bye bakola no nze namubuuzaako obuuza nimugamba wange osiga enjala sitole ki okitegeera nze you post your nonsense on social media and then you tell us to mind our own business. Mukwano, we are on episode 12, part 6 of your nonsense. Abafe. Era kyo posting kyonna kyonna mu lujjudde tujja kukyogerako mu lujjudde. Atayagala ave ku app agenda akola ebirala. Wabula app erese violence. Kale nga tumaliriza obubaka obusembayo eri abantu. Obubaka obusembayo eri abantu. Ebiseera by'omala ng'osabira abalabi bo essaala bagwe. Essala zikyuse weesabire okulaakulane otandike okutangaala. Bangi nnyo mubeera mu ssala numala essaawa namba oli ku balabe bo ate ng'oluusi tewalina mulabe wo. Era bw'oba oli mu mbeera embi njagala okutegeeza nti abalabe toyina bangi. Mpoza abantu b'embeera nabo ku mizigo ate nabo si balabe bo. Ekikolanya nti oluusi oba oliddeko kanyama ate nabo empalana teba mu bubi buba bujja okitegeera. Naye mulekerawo okumala ebiseera nga mugamba nti nze simanya nsabira abalabe bange nze simanya abalabe bange biki mukwano abasinga tuli bize tetuli balabe bammwe nze mbeera omulabe w'omuntu nga nina ebyokola ebirambo nga nze mbeera mulabe wo ani mwewanno obuyinja bwe mutalina mpoyo mulabe wange tomayira mu baagala okwewanikawanika bagambe bannange oyo pressure mulabe wo siri mulabe wo era nze njagala okubategeeza mwenna abali ku mikutu siina muntu gwe ndi mulabe we toddeeyo nolowooza nti ndi mulabe wo sijja kuwa otaba mulabe waabwe oli mikwano gwabwe siri mukwano gwabwe siri mukwano gw'abangi siri Yesu okitegeera nnondamu emikwano kubanga nze saagala bantu kubanga bammanyiira wobeera n'emikwano emingi we mugiro group ne batandika okugera oyo mwana nno nze mulaba ebiseera nga yeeyogeza bwati ne bwati ne batandika okukumanyira nze n'olwekyo emikwano nze nina mitono ogigenda nampola siina kwaya emikwano nina mitono njagala abantu naye ate siri musiru kyekyo bagamba nice but I'm not stupid okitegeera very good kale n'olw'ensonga eyo yabadde pressure ndowooza mu kaseera kano mutukkiriza okubanga ate tubeerekereza nze Jonas Ssentongo nkoze ne Lawrence ku kamera ndowooza tujja kuba ate tweyongera okuba nga tunyumyamuko ne pressure mboozi tulina nyuvu nnyo gye tujja okuba ate tubaleetera lwakuba enkoko zitusumbuyemukko naye omulundi omulala tubasuubiza okuba nga ate tubaleetera mpozi nekyala njagala okukuba omulanga mukwano gwange Bad Black maama Jona tuyamba okomewo
ku media Badi kati blaka. ng'ensonga za Kulthum awo wabadde ozikwasaganyawo naye ebbanga weeriri otulekedde eddibu okola ki mukwano ali mu maternity biki jangu batumalawo bapostinga ebintu ebitakwatagana alina sooka kuzaala asobola oyo mukazi mugumu ne waba lubuto asobola okukwasaganya ensonga oyo bamuyita fighter okitegeera kale atuyambeko akomewo kale n'olw'ensonga eyo mubeere bulungi mweraba bye